Bamugobera najje eno waliwo abantu abali mu gavumenti ne bagamba nti myaka 3 oli mu minisitule abawazi bano bajja myaka 3 ekitongole kya NEMA kimaze emyaka 4 nga kiri mu gavumenti kikuuma kimenye NEMA Museveni tagiwangako buyinza bwakumenya Uganda ebegenda mu maaso ebeda nabi Tegeeza mwazze kumanya kubabuulira betukoze eki netubagamba mbadde ngezaako okubalaga nti ebintu ebiraga olutobazi n'ekisenyi ffenna tubimanyi era tubiraba. Ono ayogedde Kateebe kibeeramu ebintu bibiri, either ebbumba oba omusenyu. Tutegeraganya kaakati etteeka lirambika omwami ono yawanise dda naye tugenda kubuuzayo abantu tugenda kukkiriza banyama ne basibo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Lugebe Umaru nga nkiikidde mukama wange ali waali ku butebe. Saidi zeno mbagambye tewannaba kubeerako kitundu kikola ki kiri demarcated. Obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mulina okukola bwe buno. Ettaka ly'Ekitega lya Haamu, mayiro y'Ekitega eno yegenda n'ekwata Erweza. Era bwe bamaliriza ne bagamba nti mu mayiro ya Haamu muyitamu omugga, era ne bagutuuma erinnya Kame. Ekinnyonnyola olutobazi kiba ki? Ki ekinnyonnyola olutobazi? Kateebe tekabeeramu. Kiki ekisubstitutinga Akateebe mu Kisenyi? Wabeerayo ki? Faawo nze nammwe mbasaba bannange
twakatinze siyinza kwogerera kintu kitaliiko kyesikira naye nga omutuuze omu bwagambye ti ate waliwo abamu ku banene abagula ate mu bwangu mbadde ngezaako okubalaga nti ebintu ebiraga olutobazi n'ekisenyi ffenna tubimanyi era tubiraba. Ono ayogedde Kateebe mba eryakwata nga lirimu amazzi si kyekyo bwe kiri kibeeramu ebintu bibiri eitha ebbumba oba omusenyu tutegeraganya kaakati etteeka lirambika n'olwekyo okusaba kwange ekyokubiri omwami ono yawanise dda naye tugenda kubuuzayo abantu tugenda kukkiriza abadde agezaako okugamba ekigambo gazeti naye nammwe ab'embuto amazima amatuufu nammwe giggagga Uganda yaffe era etumala okosanze oba okosezza tuyina famire ez'okulabirira nakwata akasente n'enzimba n'engula ettaka era mmwe bennyini mwabapuluvinga pulaani zaffe okuzimba ennyumba zaffe weyabayi awo mpunzikambo waggulu nga ntegeeza mwebereremu naffe twebereramu dda twabawagira ku nsonga eyo jangu omenye ennyumba yange ng'omanyi naawe olina famire gy'ogenda okuleka. Waliwo kye bayita entobazi, waliwo kye bayita ebibira, waliwo kye bayita liiva omugga. Ebintu ebyo bibiri byaki bya njawulo. Kati gwe buli lwojja ng'oyogera ku kigambo muli mu lutobazi oba otuwabya, kubanga sheet map eno yakolebwa 1901 alinawo square mayiro y'ettaka era ne bakulaga mayiro y'endala okuli liizi zaki z'ettaka era wano bajja ne bakulaga sebo maapu zino zizino olaba LG lino baalifuula ttaka lya gavumenti era ne baligabako grant. Kati bw'oba oyogera ku ttaka kitegeeza ettaka ly'oba oyogerako ng'oligobako abantu liba lino lye bafuula grant nga balifudde public land. Kati ettaka lya haamu bakulaga bulazi nti wayitawo omugga era ne bagutuuma Kame. Kaakali tugamba omugga gugunosebe eno kaakali tugamba yino taata wewala eno ye sheet map tugamba ekintu kye twogerako sebo RDC ebitagala tuve wano nga tukakasizza nti ffe abantu beerweza tuyitamu omugga awo tugenda kukwatagana tulyoke tutandika okutunuulira ettaka lino abaagala omugga abaliraanye ku mugga basasulwa batya kubanga yino omugga Kame guguno liva guguno kati otugambirawo nti eryo ttaka lya lutobazi. Nti omuntu bw'aba tugenda kumujja mu lutobazi tugenda kumuwa kafoti 5 ku 2 so si kusindiikiriza mugobaganye ng'abava engalo emulaba bwe babanga baagala okutongoza entobazi tusaba n'ezo entobazi zo n'ezaaliwo ebizimbe byonna babimenye bagamba nze taata lwobanga osobola oba olina ayagala oggulu amazzi najjuma kafeero kaliko omutuuze w'omukono
enkozesa y'entobazi n'emigga n'ebifo ebirala bifaanaganako weeriri. Kyova olaba tugamba nti kati gwe ng'omuntu oyimiridde otya? Oli mu lutobazi oba nedda? Kaakati kye twagalira bano ba environment bano batusomese olutobazi kye ki? Olutobazi oli bw'agamba nti oli mu lutobazi asooka atunnyonnyole olutobazi kye ki, etteeka likyogerako litya? Kiba kitegeeza olwaleero omusomo gwaffe tegugenda kuggwaayo, tukyalinayo emisomo mingi tusobole okutegeera obulungi buli omu aveewo ng'akitegedde nti oba ali mu lutobazi oba nedda. Mukole ki? Tubukkakkanye. Era mbadde njogeramu ne environment officer mukulu Masengere nantegeeza nti nedda, kuba nange kyembadde ngenda omugamba ti miitingi zino bweziti zeetaagisibwa. Era eno miitingi etuwadde ekyokumanya, tujja genda mu maaso nga tuteekawo enkiiko endala bweziti tusobole okuyigira awamu n'okutegeera ekigenda mu maaso. Ekyamazima etteeka bweriri, naye buli omu alikola ki? Atafuta lulwe. So bwe tujja wamu bwe tuti tuba tugezaako okutegeera, okugatta obwongo n'okufuna entaputa entuufu yeeteeka. Ekirala kye njagala obategeeza, gavumenti bw'ekola etteeka erikolera abaki? Bantu. Tewali tteeka likolebwa kunyigiriza muntu. Mbagambye mumpulirize, tuli mu kuyiga, si bwe guli? Katuyige. Kuba oli awo ebimu mwandibadde mwabitegeera, kubanga tulina ababaka ba paalamenti be tusindika mu paalamenti otuteeseze. Bandibadde bakomawo ne batugamba ku mateeka ge batukolera eyo. Naye nga bubanga temumanyi, feka tujje tukole ki? Tubamanyise. Sinzira etteeka bwe lirambika. Etteeka terikuggyaako obwannannyini. Obwannannyini bw'ekifo buba bubwo ng'omuntu. Nganze Masengere nsobola okugula ekifo ne ŋŋamba nguze ekifo kyange kino naye nga kiri mu lutobazi. Naye ate kinkakatako okukikozesa okusinzira etteeka bwe likola ki? Bwe liragira. Etteeka ligamba waliwo activities eziri permitted, regulated ne prohibited. Kitegeeza activities ezo tubadde tubannyonnyola nti abo bonna abaazimba mu lutobazi kimenya mateeka. Era etteeka bwe lituuka lirambika bulungi era ne liragaidinga nti bw'oba oli muno gavumenti egenda kukolako ng'etteeka bwe likola ki? Bwe liragira. Olwaleero tubadde tuyisa abantu abo, naye abantu babadde nga balina ebirowoozo eby'enjawulo, ng'ate bakambwe banyiivu olw'okuba baakola ekibasuubira ekiyinza okubaleetera obuzibu. Olwekyo omukubiriza bonna abantu baffe abali mu bifo ebyo ebifaanagana ng'olutobazi, kubanga ekimu ku kyawula ku lutobazi, ekifuula olutobazi, lubaamu amazzi, lubaamu vegetation ng'alaga nti wa lutobazi, lubaamu ebbumba oba omusenyu, ate lubeeramu n'ebisolo oba ebintu eby'enjawulo nga byo bibeera mu lutobazi. Abantu baffe abasinga beebuuza ekisenyi n'olutobazi kye ki? Tubadde tubannyonnyola nti etteeka lyo lirambulula nti olutobazi lunaafaanagananga bwe ruti. Kyetubadde tuliko okukola olunaku olwaleero. Byasomesebwa ne bibeera demarcated. Kati NEMA era yejja okujja eteekese mu nkola evacuation oba whichever act yesuubira eri fit okukolebwa mu bifo ebyo. Ebyalo bitusuubira Kiwanga Kasokoso,
Kiwanga bye byalo ebyo. Sisobola kugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti, wabula nteekateeka exercise eyo ekulembeddwamu NEMA. NEMA yeeta enteekateeka, naye ffe abantu baffe twagadde tubateeketeeke obudde nga bukyakola ki, nga bukyali, tubannyonnyole etteeka ligamba ki, kubanga ne NEMA bw'enejja ejja kugoberera ki teeka. NEMA bw'enejja ejja kugamba nti aha bwali wano olutobazi lwe luliwa ejja ddifayininga okusinziira ku tteeka, terina kirala kyejja kukola ekiri outside ki teeka.